Good afternoon, everybody. My name is Waso Emmanuel. Thank you so much for subscribing on my YouTube channel, Waso Emma, and on my second YouTube channel, it's Gossip Talk. Olunaku lwa leero ndi mu kibuga Kampala, ngezaako okubanga mpita mu streets za Kampala zonna, sobola okubanga twetegereza embeera bw'etambudde oluvannyuma lwa President Museveni okuteekawo lockdown eyazze nga abantu tebagyetegekedde. Olwaleero limu kugenda bamukuba ebiriyo abantu embeera eriwo eri bweti. Ekisooka kya byonna amateeka mwagategedde ge yagambye amaduuka gonna galina okusigala nga maggale, wabula bwewetegereza ekigenda mu maaso ku streets ez'enjawulo gano amaduuka amatono nga retail agogo gasigadde maggule, era nga ndi ku side zeno eza Kawempe Tula Road ngezaho okuba nga ntambula mpola nga mpitamu okusobola okusigala nga tugenda twetegereza embeera bweri. Abantu bali mu kuzunga buzunzi bazunga byabwe, tebalina kyakukola. Antegeddeko nti mu kibuga Kampala embooka enyooka bali mu kuba abantu kibooko eza buli kkala, era nga bwe tutyo embeera bwetyo bweri. Sofa yatuwadde ennaku 42. Bwewetegereza bodaboda zibona bagenda batuyitako emabega, tekuli wa bodaboda n'omu atisse, era omulaba wa bodaboda wuyo agenda tebaliko omuntu n'omu gwe batisse, bagenda bavuga nkalu, bavuga bifuluusi, okujjako abalwadde ngoyo bw'omulaba bavuga mulwadde mwerere yakola ki yaliko. So bwe kityo ensonga bwetyo beyimiridde. Abantu abasinga obungi nga basi nti babaganya okutambula n'okugenda mu kibuga, bangi kuko ebyekibuga babikuddeko dda, abasinga bali waka beekolera byabwe. Kanyongera kubanga mpitamu nkulage gye tugende walala. Kale nsazeewo mpetere ku roundabout eno ogirengera nga tewali bantu baliwo, abantu buli omu ali ku bibye. Embeera ereese ekyo mbeera ki? Mbeera ya lockdown ey'okubanga yazze embeera bwetuberi. Ekibuga kikalu, ebintu bitambula wabodaboda okujjako nga omufunye nga olina kaadi nga bwe namugire yange negimulaga osobola okuba nga osurvive nga tebakkiriza kuvuga muntu n'omu okujja nga oli mulwadde. Olengera waboda omulala atambula mukalu talina muntu n'omu gwatise okusobola okuba nga tugenda mu maaso. Kale nno embeera bwetyo berika neyongereko maaso ate nyongera okuwa updates ku bigenda mu maaso. Still nkyali wano abwewetegereza ebigenda mu maaso, tugezaho okuba nga tutambula twetegereza embeera ya lockdown. Lodges nga bwolengera Big Brother e Kawempe ebeerako abantu bangi abagikuŋŋaanirako, ze zimu ku bifo President bye yalagidde bisobole okuba nga byeggala, era bwewetegereza obulungi eraga nti wali bantu baliwo sofa nga bonolaba embeera bwegenda maaso n'okuba nga etambula. Banks ziriko abantu batono olw'embeera egenda mu maaso. Wono ndi Kawempe ndowooza abasinga mumanyiwo, mulengera ekkubo si erya bulijjo. Okujjako emmotoka ez'ebyo ebyamaguzi bye bayogeddeko ze bayita cargo trucks z'olaba zokka mu kkubo. Taxi temuli yadde n'emu, bannannyinizo basobodde okuba nga zonna bazipaakinga. Olwaki? Olw'okuba nti President Museveni yalese alagidde etteeka n'agamba nti tewabaayo emmotoka n'emu, public transport, private transport zonna zaggaddwa, okujjako ezo emmotoka ez'aba essentials President ze yayogeddeko ze zokka z'osobola okuba nga olengera mu kkubo. Naffe abali ku boda be batono, kati sembera ku bali ababoda tubeetegerezeeko oli aweesa abantu. Katusembeeko ddala kuba n'abakyala bano era obwetegereza omulungi olaba nga bano balwadde bagenda mu ddwaliro. Abo bokka kwa President Museveni be yasobodde okuba nga akkiriziganya nabo. Otherwise abasigadde tebakkirizibwa okuba nga balinnya ku kidduka kyonna. Nanga agiriko olw'okuba ndi essential worker bwekityo bwe kiri. Nandi emabega omulaba nti wakifuluusi, omulaba wakifuluusi yaliko bwekityo bwe kiri. So tugenda mu maaso n'okuba nga tuyitingana embeera lockdown eno ey'ennaku 42 tetumanyi wegenda kutukomya nga bannayuganda olw'ensonga nti ekirwadde ekya COVID-19 President yongedde okulaga nti kyongedde okulima abannayuganda n'okubasaanyaawo okuba nga kibalya kibamalawo n'okuba nga kibaggalira. Kale nawo tulina okwongera okwesabira essaala n'okwongera okuba nga twebereramu ebintu bisobole okuba nga bitambulanga bwe tubyagala. Kale still Junction gye tuliko ye Junction y'e Kawempe genda mu maaso. Ye Junction y'e Kawempe olengera nti poliisi yataddewo barricades zaayo. For example wano njagala ogenda empola awo wewali poliisi weekuumira abantu baayo, era nga deployment y'amaanyi eriko abamilitale n'abapoliisi abasigadde abandibadde bakwasaganya ensonga. So nakwesa zino wentuukiddewo nga bannaffe aba militale basobodde okuba nga bo bagenda ku having some lunch. Bw'oyita mpola abakatale
president byagambye yabadde teeka nabagamba nti buli wakatale genda mpola blood buli wakatale aberenga asobola okubanga abamu basulengayo naddala ba vendors yakufunako omukisa njogereko nabo bambulire oba banasobola okubanga basula mu butale buno nga omukulembeze bwe yabagambye kubanga mu kusooka baali bakola ekyo so n'olwekyo embeera bwetyo weeri tukyagenda maaso n'okubanga twogerezeganya tusobola okubanga tushutinga embeera nga bwetambula agangeze wasa Emmanuel tukyagenda maaso n'okubanga tuwuliziganya ebintu nga bwe biri tuli mu katale k'okutaano kakyali congested wadde si nnyo olengera nti embeera ya social distancing tennaba kubeerawo nnyo nga bw'okyetegereza embeera etambula mpolampola mu katale ka wano Wekembe market genda maaso mpolampola tugende deployment yo mu kibuga mweri abasirikale bagenda bakola omulimu ogwabwe era nga ngenda kuba nkoma mu katale kano njogerezeganyeko n'abantu abakakoleramu bo batubuulire enteekateeka za Museveni ze yatugambye za lockdown zigenda kubanga zibakomyawa ensonga nno bwezityo bwe ziri agangenze waswa Emmanuel webali nnyo okuba nga osubscribinga ku mukutu ogwa waswa Emma hitting a notification button osobola okusigala nga amawulire gafuna mu bujjuvu bwago ya embeera bwetu beeri bannayuganda bali mu mbeera ya kinyi kagobe buli woyita deployment yokka yejjudde majje ge gajjudde ennaku 42 omukulembeze w'eggwanga yazituwadde n'atugamba nti tulina okuba nga tuzibeeramu ku street amaduuka g'emmere go weegali okugyako kyentegedde e Kampala embooko gyeri bannaffe aba military bakuba abantu emiggo kubanga abantu olunaku lwaleero babadde basazeewo bakeere mu kibuga bagende banoonye ku ssente badifayinge amateeka g'omukulembeze w'eggwanga ekintu ekitabatambulidde bulungi kubanga bagenze bakubwa kibooko eya buli kala so kati buli alowooza nti ogenda kuyitako e Kampala gendayo ng'okimanyi nti ensaawa yonna omuggo gugenda kunyookerako okitegera bulungi nnyo wabula nga mwine njogenda kusinyagamba nti mwesibe ebinyu oba bibinyu bino bwebweni byayogerako juzi olw'ensonga nti embeera yaabwe eraliikirivu abantu beeraliikiridde nnyo ku bigenda okuddirira eri obulamu bwabwe n'ebyo bigenda okubeerawo so n'olwekyo twongere okwesabira twekuume sanitizinga eno embeera tujja kugiyitamu as long as tuli wamu tujja kusigala ng'ensonga tugimaliriza mpolampola omulimu gukoledde ku bodaboda kubanga beba essentials wokka abakkiriza okutuula ku pikipiki zino newa bodaboda nyina okuvuga osooka munnyonnyola nti munnange nze ndi w'amawulire nyina kaadi tebagenda kukuba mbooko n'ebisigadde anyway ababodaboda agenda kukuma saidi za wano ogenda kupakinga obulad tusobole okuba nga ate tulaba ekiddako zino streets kwe ziri kwe tuyimiridde street y'oku lukadde ey'ekawempe embeera bweto beeri ogenda okwetegerezanga ebintu ebitambula nga ebirina kutambula zonna zaakalada buli kimu kyaggwawo ogeza okuba nga kwetooza n'okulaga ekkubo engeri gyayifaananamu osobola okuba nga weetegereza embeera nga bwetambula ndowooza olengera ekkubo kalu buli omu ali ku bibye buli omu alowooza bibye kazoke mbuze ku wabooda onanvuzeeko muganda nga kyebaleko sebo amanya go gwani amanya gange Damulira Steve. Damulira Steve nyongera ku ddoboozi Amanya gange Damulira Steve. owulire tokuba nga president yabagambye bulungi President ekikola kye yakoze yatukuye omutima wala nnyo kuba kati nze mbale naakamala okuzza omwana yange ku ssomero nsasudde emitwalo 4 agafiiridde yonna nga waddeyo abaana ne batugamba bakomyewo tumaze obbakomyawo yatugamba tugoberere amateeka twambale masiki tutike omuntu omu ffennyini netwekolamu omulimu ng'ababodaboda nga bw'olengera ababodaboda atusa abantu ababiri ng'omugwe kenyikenyi n'omukwata nga tomukkiriza mumutwala ne twambala masiki ne tulowooza nti muzeeyi agenda tugiriramu tuleme kudda mu mbeera eri kale sawa yakati nze gwolaba mu bulamu bwange endamisa 13 kati 13 nsobola ziri omwezi omulamba n'okusoba era mbasobola zira mwezi mulamba nze nga muvuzi wa boda muzeeyi kyeyandibadde akola yandibadde atugira atulekamu ne tubeera nga tutika omuntu ati si kyomuomu ngaetwayadde atugambye kuba tunabayo wa bodaboda n'omu afudde covid nze fukisogi wenkolera lwa babodaboda abantu bafa naye si ababodaboda kuze sinakola ababodaboda n'ogwa n'omu afudde covid ebbanga lyemmaze nze wenkola tulwa ababodaboda nga 2 naye tetunalwazayo wadde n'ogwa kitegeeza fe ababodaboda covid tetunaba mufunamu buzibu waliwo omutandi wano okumpi amanya go gwani yongera ku ddoboozi gwani mukivi stalin obadde osoma kirasi ki twakamaliza katikatipise munene omwaka olowooza kyokubanga emyaka 2 byonna muli waka temusoma ati ffe twakamaliza fe abantu ababaddemu wanene twababadde abapise tetubadde twakamaliriza oba ogamba bino ebyemabega bino ebyakatikati ebiriwo bwebanga kati pulezidenti yagaye baggalawo amasomero kikyowulira muli ng'omuyizi
ngansi engeri kati covid gye yeeyongeddeko nga singa oli eyasookawo sikirabamu nnyo buzibu kyandibadde kirina obuzibu nga covid akyaliwo oli eyasooka naye kati ate ono yeeyongeddeko ono ye mubi ku oli eyasookawo kati tekirina buzibu nnyo oye student bwati bwatugambye yagadde kina buzibu olw'ensonga nti covid yeeyongedde agange nze Waso Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera nga bulijjo subscribe nga ku Waso Emma YouTube channel saako ne Gossip Talk ojja kuba nga otufuna direct katuyongereyo